kunzo joyi takuwe ebyo mutima gwo biyayanira people power adene atweka seko mweni yopi naye yajja mu ofisi yaffe ya mobilization eyakunga kukyala Nabatanzi njagala kutambula nammwe njagala kukola nammwe netumugamba affe tetugaana bantu omulimu ogwaffe kwaniriza bantu bonna abaagala enkyukakyuka njagala okwebaza nti tokyuse nze nasooka neneekanga wano ono naye ngenda okulaba nga mukozi enteekateeka zonna ze tubeeramu eza mobilization Shira akola ki abeerawo tutambudde tours ne president okwetoloola eggwanga lino Shira akola ki abeerawo abantu b'emukono omuntu ono zaabu ebiseera ebisinga abantu bajja ne tubagaya ne tubayisaamu amaaso naye ng'ate mwattu abantu abo bayinza okugasa ekitundu kyaffe ffe ng'abakulembeze nabyo ebifaananyi wano babireese nze omulimu ogwange ofiisi yange nkuŋŋaanya abantu bangi ntegeerekese ekigambo kiri kimu kye nyiza okugamba kola ground ne president yakola ki yagamba mugende muzimbe ground muzimbe amannya gammwe ku ki ground abantu bano be bagenda okusindika mu ki palamenti abantu bano be bagenda okuwa fulaga yaki y'ekibiina lwaki bino mbireeta amawulire gatandise dde okutambula mukyala Nabatanzi owakunga agenze kutongozaani Shira nze ndina abakunzi wa Buganda kinkakatako okubeera awali omukolo gwonna nammwe abali eyo mutegeke emikolo mutuyite tubeerewo ku lw'ekibiina ntegerekese bulungi omulimu omukulu gwa kukungira NUP omulimu omukulu gwa kukungira president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu omulimu omukulu gwa kulaba nga ekisero kyaffe ekyenkyukakyuka kijjula ntegeerekese banange NUP tennajjula temugoba bantu temugalirayo ki bantu tubiwulireeyo olina abeera mu kifo kya nedda bassebo ne banyaba abantu baleke batwegatteko olutalo lw'okujjako nakyemalira twetaagira ddala abantu abangi nnyo ngamaliriza njagala okwebaza abaana abo ba foot soldier bane mugwire ba foot soldier mu ndowooza nzire eno ate eri baganda baffe abayisiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh protoko yonna ngisaamu ekyanda njagala okwebaza omukazi najja nagendaga nti omulonde wa Yesu Kyagulanyi Robert Ssentamu president w'eggwanga ndi wano okukaatiriza ensonga y'obumu banaye bannamukono mwenno mwesiimye omusana mwagulaba dda kubanga bwe tulaba omubaka wammwe tukkiriza nti omulamwa gwe muliko gwego nze nno sirondera eno naye Shira kusuubiza ekintu kimu esaala ngenda kukusabira Omukama akkirize ebyo omutima gwo bye guyayaanira akutuuse ku kyoyagala naye ate nkusibirira entanda emu bw'obanga otuuse ebigambo by'oyogera kati by'oba onywererako nsaba okugamba nti ebigambo by'onoogamba abantu kwe bajja okusinziira okulonda n'olwekyo mukwano gwange muwala wange bwe baliba bakulonze ng'Omukama Yesu akkiriza kwegayiridde tokyukanga sigala ng'oli oyo gwe mmanyi nzize wano kubanga Shira mumanyi mukyala mwesimbu era mukozi abakubanga tali sandikkiriza naye nzize lwakuba nkukkiririzaamu era nsuubira nga kyoliko kyendiko n'olwekyo abalonzi pate gweneeba ewadde kaadi gwe tujja okulonda naye ku ssaawa eno tubadde wano okusaba Katonda akkirize ku lwa Shira kyennyongerako bannaaye
tetujja kulonda Shira tumusuubire ng'anaakola nga tetumuwadde omukulembeze pulezidenti w'eggwanga eddungamu. N'olwekyo nsaba n'obuwombeefu bwe bumu. Enambose abalasijja boogera asebo ne bannyabo erinnya lyange Sserugolobi Richard Kasirivu Legislature National Unity Platform Mukono Municipality. Ndi musanyufu nnyo olwa muganda waffe Amaniyo kyategese n'atuyita ate mukwebaza Katonda ate tumukubireko mu ngalo. Ekintu ky'okwebaza Katonda kikulu kyovala ne mu Bayibuli ekitabo ekitukuvu mu kitabo kya Matayo essula ey'omusanvu n'olunyiriro olw'omusanvu era nkimanyi Honorable Amaniyo lwagendanga okukozesanga lugamba musabe munaaweebwa munoonye munaalaba mukonkone munaggulibwawo. Osabye Mukama yongera okwekwasa ekyawandiikibwa ekyo Mukama ajja kukujjukira. Foot soldiers nsooka obeebaza ate mbakubireko mu ngalo. Bano lwaki nga mbakubire mu ngalo omutima gwe balina gwe toguyina okkiriza era enkuba netonnya wano bugenze ne bututobako walina komanda weebale na chairman wange ola NUP chairman wange ali wano sewye bakulabeko n'olukiiko olunaku naye nnyabo nsawo okubeyanjulira erinnya lyange tuwalire Be a voice to other people. Be a voice to campaign. Chagulanyi, 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 Chagulanyi. Let that be your song. Women, even if you are going to bed, first tell your husband, instead of saying good night, say it, Chagulanyi. So with that kind of mobilization, we are going to make it. My sister Sheila, I wish you good luck in that struggle, and hopefully we know that God is going to lead you to that August house so that you go and debate very well in the parliament, in the government where Chagulanyi is going to head. People power! Speaking English. But now I will be visiting our house every day, so that when I'm speaking, I speak Luganda. Our message again is protest. Let us not fear. Whether it's what women, let us rise up and support this movement. Because if we leave them, if we only leave it to men, then we are not going to make it very well. Another message and last message, protest vote. Come 2020. Mama webale. Sheila we. Umanye mupi. Baby webale. Iyo. Kia. Hello. People power. Mukasera. Nakutembya. Nze stani tokema. Na totema. Hello. Bana musiki. Nze chairperson weteekateeka zino zonna ze mulaba era mbasaba mukkirize byonna ebitatambudde bulungi.